naye tulina okulaba nga basaveyinga essomero lino land survey, then physical plan agyalaba ekigenda mu maaso tulabe ekyokukola. Naye nga Ministry of Education erina okumanya kozi iryo ssomero ya gavumenti baliwa ssente, tewaliyo first grade last year, kitegeeza nti abaana bali mu mbeera mbi. Ne bwolaba environment eriwo nomala tosobola muleetawo, era abaleetawo nga tebalina kyakukola ate abamu bavaawo nga bagenze mu buyaaye, kubanga bw'atunira environment eriwo nga naye agenda, enjaga bwe mungira nga naye agenda, so kyekigenda mu maaso. N'amaduuka galina okuvaawo muno ssomero, terina kubeerako maduuka, terina kubeerako lodges, terina kubeerako rentals, byonna babijjewo olwaleero ddala biveewo. Nabano ku entrance nga tuyingira nabyo biveewo, kubanga omutalina waayita essomero baliteekako already obudaaladdala akatale kali wali. Then ffe tugenda nga gavumenti tujja kulaba nga tufeesinga essomero lino n'omuland surveyor tumugambe naye ajje tusaveyinga ettaka lino tulabe waliwo long standing problem eya muzaŋŋanda nabo babba ate era kyayita mu school management ne babba abaaliwo kati ne balifula ettaka lyabwe. So tulina okulaba nga amateeka gakolewo evunaanyizibwa kubanga tulina management one thing, tulina management committee one, tulina aba supervisors from the director of education mu KCCA, ate tulina ne division supervisor wa Kampala Central Division. Bonna abo benjagala nze okusiba